Omukolo gw'okutongoza ensawo enzibizi manyiddwa nga Ssaabasumba New Appeal Fund mu Vicariate Wakiso gubadde ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo nga gwetabyeeko abakristo okuva mu parishi ezikola Vicariate eno. Ssaabasumba akulembedde mu misa nga yogedde ku bukulu obw'enteekateeka eno egendereddwa mu kutumbula emirimu okwetooloola essaza. Alaze essuubi nti bakungaanya ensimbi obuwumbi 2 ezeetaagibwa. Yenyamidde olw'emivuyo gye yolekedde mu kalulu wamu n'obutabanguko obutuuse mu maka ensangi zino ng'asabye abantu okulembeza okwagalana. Oluvannyuma paalisi ez'enjawulo beetabe mu kusonda ensimbi era obukadde obusobe mu 170 ze zisondeddwa. Ya milioni 38. Father Judy Makanga, Vicar wa Wakiso Vicariate, alambuludde enkola ez'enjawulo eziteereddwawo okulaba nga basonda ensimbi ezo. Sawa eno ya Ssaabasumba tugisaba omwaka gumu gwokka. Kiba kitegeeza nti buli mwaka oba otuwadde omutwalo gumu, buli mwezi oba otuwadde siringi 8. Ebyo nga bitadde ku bbali, Omusumba Richard Kabuye asabye bannayuganda okuuma emirembe mu kulonda kwe tugendamu ate n'okukkiriza ebinaabivudde mu kakiiko k'ebyokulonda. Bassebo ne bannyabo nga tuli mu kiseera eky'akalulu, nsaba oyo kuba bawangudde akkirize nti awanguddwa n'awangudde akkirize. Abadde ku kkanisa ya Namasuba Eriya mu ggombolola y'e Makindye Ssaabagabo, Abadiventi okuva mu kkanisa 5 gye bakuŋŋaanidde okusinza nga beeteekera camp meeting omwezi ogujja. Omusumba yennyamidde olw'emivuyo egyatubekedde mu kamyufu k'NRM. Tuba tulaba akalulu nga kalimu okulwanagana, babadde mu primaries nga mulimu okulwanagana, mulimu abantu okulwana, okwekuba n'okwevuma. Omusumba Godfrey Kalumba atwala kkanisa y'e Najjanankumbi akulembeddemu okubuulira akuutidde abakkiriza okwekwasa Katonda biwala emitego gya Sitaani. Katonda waffe tapapibwako, Katonda wa kugumiikiriza, omukulisitaayo ali wano beera n'okugumiikiriza. Omukadde omukulu w'obusumba buno Enoch Sentayi asabye Abadiventi okubeera obumu ku mulimu gw'okuzimba ekkanisa ey'okutuuza abantu abasoba mu 700 basobole okufuulibwa disitulikiti. Okusaba mujje bambi mukwasizeko ekkanisa eno enzimbibwe, naye mulaba waggulu kwagala okuteekako state of the art roof kwegamba ebeera ennungi ate era n'okulaba nga eyooyootebwa munda.